Ezera Bible egamba ne batuula ne bagamba bannange nedda twakola ensobi okuwasa Abanyarwanda tubagobe n'abaana baabwe basooke batuviire. Twakola ensobi okuwasa abakazi Abanyarwanda. Nkugambye weewaawo Uganda ekimu ku kitutawaanya nabakubira wana akatambi ng'Abanyarwanda bateesa bagamba basobola okutwala Africa yonna nga bakozesa abaana baabwe abawala. Kiki kye bagenderera mu ekyo? Gwoba olowooza mbu owasizza mukazi kutandika bulamu nga bo bamanyi bataddewo omuntu waabwe kutandika kutwala ggwanga. Buli muntu ate mbabulira abasajja abalina abakazi Abanyarwanda, okimanyi buli mukazi alina omusajja Omunyarwanda awakaawo olinawo omuntu gw'oyita mukoddomi wo. Banga avaawo okomewo, banga ava ewaka okomewo. Oyo gw'oli naye mbu mukoddomi wo weewaawo si mukoddomi wo omusajja munno. Ne bw'aba mukyala wa myaka 6 ng'ali wakaawo nga muli nga kapo nkulu nga muli ba myaka 6, omulenzi ali ewaka nga mukoddomi wo weewaawo si mukoddomi wo. Bwotokayana simbula emmotoka genda komawo ku bigere, komawo ku bigere, you will thank me later. Abaana baabwe baba briefinga kuva mu buto. Abawala bamanyi ekyokukola. Abalenzi baabwe baba briefinga kuva mu buto bamanyi ekyokukola. Eyo netuvaayo twagendako ne mu Genesis chapter 24 from verse 1 nga Ibulayimu bwe yali afa yakireka mu ddaame n'agamba n'akuutira omukuza omwana wange tawasanga omukazi Omunyarwanda. N'amubuuza ate bwe ndigendayo ogundi omukazi n'ambula gy'ondagiridde ettoolo. N'amugamba nkugambye toleetanga wano omukazi Omunyarwanda. Nti ate senga mbula nkugambye toleetanga wano omukazi Omunyarwanda. Olwamala Ibulayimu n'afa. Era abaana ba Isirayiri bwe bakizuula nti problemu eri mu kuwasa amawanga ge baabagaana ne bagoba abakazi n'abaana. Eyo bwe twavuddeyo twaddamu ne tusoma nga tugamba nti nno mukomye okwesaasira, muyimirire mu maanyi, muddemu amaanyi, muyimirire mu buvumu, muddemu amaanyi. Twali mu Acts chapter 3 nga tusoma ku musajja eyali asabiriza ng'obwongo bwonna yakkiriza nti ye mulema era n'ava n'atandika okunoonya ebisoko by'okusabiriza. N'anoonya ebisoko by'okusabiriza abeerewo mu soft life naye ng'ali anywa ayambala komanda mudogo ankubye, komanda mudogo yankubye, komanda mudogo nze neekolera byange ku intaneti. Senga yakusazeeko n'omutwe. Komanda mudogo wakoze bubi akalenzi ako wandika kubye n'okakuba n'omutwe ne gubyabyatala. Wandika kubye ng'akuba omusota. Wandikubye omutwe ne gubyabyatala. Abavubuka abafunyeeko erinnya ku social media nojja n'okola bi programu nga bidivertinga bavubuka bajja mu struggle. Obeera mu comedy store simanyi oline ani Gloria Bugi simanyi komanda mudogo jju, komanda mudogo kuba abasajja. Kana gwe nabadde njagala komanda mudogo akuba akubetenta omutwe, akuteekemu omugu akuwalula akusuule ku jirikiti ng'embwa oddangamu. Ne muddaawo okwekolamu ekigundi ky'okusabiriza. Mufune engeri gye musabiriza. Simanyi mbu ofuwa abantu mu comedy store mbu emitwalo 8 okola mulimu ki? Okola mulimu ki? Nedda okola mulimu ki? Mwasalawo okusabiriza naye nga mu mavivi gammwe mu bukongovule bwammwe mulimu amaanyi naye mulemeddwa okusituka. Komanda mudogo ajja basitula. Ngeze ndaba omusirikale akwata komanda mudogo ojja kundaba. Komanda mudogo tawozesebwa.
Komanda Mudogo tavunaanibwa kubanga amalamu bantu busiru. Leero Komanda Mudogo muwagidde wali baamenya amateeka nze ndi mukima. Komanda Mudogo jju namulabye ali wali azikuba kyo ngamba Komanda Mudogo weebale danga muno otumanyira mudda wano ku social media kusiruwaza baana wameeyo tuvaayo. Kakati ne tuddamu ne tusoma enjiri endala twali mu Bakolinso ng'enjiri egamba embeera gye tulimu tennaba kutuva mu ngalo. Bwe tuba tusobola okutwala NRM mu kkooti nga NRM yeetuwaabira nga yaleeta ennyonyi, yaleeta amagye, nereeta tanka, nerinnyisa ennyonyi, neekola byonna, ne tugikuba emiggo, ne tubabba akalulu, ne twerangirira. Electoral Commission ne tugiwangula. Ne tugamba Electoral Commission gezwa osoma NRM. Electoral Commission neetya. Ab'emmundu ne badduka ne balangirira NUP. Eyo si esiyole ya NRM gyetuwa. Kitegeeza embeera ya Uganda tennatuva mu ngalo. Eyo video twagisoma nga tugamba embeera tennaba kutuva mu ngalo. Oba twakuba ennyonyi amayinja ne zidduka ne ziddayo Nakasongola. Ne tukuba tanka. Ne tukuba ab'emmundu. Ne tubagoba emisinde. Ne tukuba Tango Odoyi. Ne tukuba baminisita ne ba RDC. Emmotoka zaabwe nga teziriko namba ne tuzigoba mu field. Kitegeeza embeera tennatuva mu ngalo. Bye baagala ekintu kyonna kyolaba kye baagala okukusiiga kibeera ekigenge, kye baagala okukufuula mbunnogire nedda kijjeemu kiri. Kale twabikola, twakuba ennyonyi amayinja n'egwa wansi ekawempe. Twabikola obanga babitutuumye tuddemu amaanyi tubibakolere ddala olunaku lumu tubibakole weewaawo. Twasoma ne tugamba embeera tennaba kutuva mu ngalo. Twali mu Bakolinso ekisooka essuula esooka. Bayibuli egamba bweti. Abakolinso ekisooka essuula eye-15. Bakolinso ekisooka essuula 15 okuva ku lunyiriro olusooka. Pawulo yagamba bw'ati, bannanga abooluganda najja ne mbabuulira enjiri ya struggle, naye bwe muba mwava ku njiri ya struggle eyo nga temukkiririza mu biki pillars za struggle nga temukkiririza mu kujjako Museveni, then byonna bye tubadde tukola byonna bye mwakkiriza bya bwereere. Wano yali abuulira njiri ya kufa na kuzuukira n'agamba bwe muba temwakkiriza ekyo byonna mwakwata bya bwereere, byonna bye mukola bya bwereere, emiggo mukubiddwa gya bwereere kubanga ekyo kye kinyusi kya struggle. N'agamba nkyababuulira enjiri eri gye nababuulira olubereberye era ne kaakati y'enjiri gye ndi mu kubabuulira. Kwolwo ne tugendako ne mu 1 Corinthians chapter 10 nga Bible egamba verse 12 and 13 ayimiridde nywera weerinde oleme okugwa. Ayimiridde nywera, teriyo kikemo kitusinga maanyi. Ebikemo byonna, struggle yonna nga bw'owulira obuzito bwayo ge maanyi ge tulina tugisobola. Bwe wabaawo ekyagala okutusinga, Bible egamba Katonda assa obuddukiro. So embeera tennaba kutuva mu ngalo, ffe tukyali in control, ffe tukyali in charge mu struggle y'eggwanga Uganda. Olunaku olwaddako twali tuli ku kintu Museveni omusawo omuganda kye yamubuulira, kye bakukutana nkyo, kye babadde bakukutana bukyo ne maama Fiina ogende wa His Excellency nga bagamba waliyo omuggo ogukulukuta, waliyo ekintu ekyekyama, waliyo ekintu ekyamaanyi eky'omwoyo, waliyo emiti gikula emisana n'ekiro, simanyi waliyo omuti omukalu naye nga teguvunda bagwagala, simanyi waliyo omwoyo gwe baagala okugjayo. Kati ne twagala tugende mu Bayibuli, kiina we kiri mu Bayibuli. Twagenda ogenda mu Bayibuli nga mwekiri mu 1 Kings chapter 17.
First Kings chapter 17 Bible egamba nti nno Elijah Mukama yamugamba kati vaawo ogende wali awali omugga awali akagga kakulukuta waliwo akasaka awo waliwo akagga genda weekweka awo genda obeera awo nkole ebyange ng'oli awo. Eyo bwe twavaayo twagendako ne mu John chapter 14 chapter 4 nawo waliwo awo omugga waliwo oluzzi Yesu yasanga omukyala ku luzzi lwa Yakobo. Eyo netuvaayo ne tugenda mu Genesis chapter 21 verse 14 to 20 nga omukyala ali mu ddungu abuliddwa amazzi naye waliwo omugga ogutambula naye awo tagulaba otuusa malayika lwe yagumulaga. Bayibuli egamba yali agenda kufa ennyonta naye ng'omugga guli awo. Bayibuli egamba n'alaba omugga awo. Emigga mingi nnyo Bayibuli bw'osoma mu lubereberye lw'okutonda kw'ensi genda osome chapter 2 eya Genesis ojja kulaba nga mu lusuku Edeni mwalimu omugga, mwalimu emigga nga omugga gusibuka ne gukulukuta ne gwetooloola ne gudda eno n'eno omugga. Genda osome chapter 2 eya Genesis ojja kulaba omugga ogwo mu Genesis mweguli. Adamu Mukama yali yamuteerawo omugga ne guvaako ebikono ebirala bingi nnyo. Okitegedde? So Museveni olwana n'ekintu ky'otamanyi genda mpola. So ebyawandiikibwa bingi nnyo 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 ebiraga omugga ogwo ogulaga okubeerawo kwa Katonda, ogulaga keya Katonda gy'alina eri omuntu n'okufaayo n'ebirala byonna. Tujja kwongera okusoma kw'eyo episode Mukama bw'anaaba yagadde. So nga njagala okugamba abo abaagala okunafuja ekintu kino okiteeka mbu okukwata obukwasi simanyi akabajjo kakati simanyi mbu okajjeyo ne bwe kaba kasaaniiko mbu olwo byonna obeera obitutte. Kino ekintu kinene kiri mu kwagala kwa Katonda. Kati olunaku lw'eggulo twabadde n'ekigambo ekigamba nti nno ensobi zaabwe ge maanyi gaffe. Ensobi zaabwe Bayibuli egamba nti abasajja ab'omulembe guno amagezi gaabwe busirusiru. Nti abasajja abakulu abagezigezi ab'omulembe guno senga baali balina amagezi agategeera tebanditusibye, tebanditukubye, tebanditusse. Kubanga ebyo bye bituleetedde amaanyi. Nkugambye abaana bonna abali ku ndiri. Ani Haitawa yagambye nabadde wano nga okugulu kunnuma nga ndaba nga ngamba bannange oba nkusimba enzireyo ngende nga ndaba ekiri ekawempe nze embulawo. Okugulu bakuwanise kuli mu bbanga naye ayagala kugenda kawempe. Katendeeze namugamba nemugamba katendegeze ove ku kitanda awo ogende kawempe. Ngenda gamba bannayuganda, ngenda gamba bannayuganda. Nemugamba tova ku kitanda sooka owone ng'omwoyo gumusitula gumuzeeri. Omwana yannyumiza n'agamba nti bwe babakuba emiggo nga amasasi gavuga balina ekintu ekyabayiikira ne bawulira nga tebakyatya. Nga balaba nga buli muntu gw'olaba nga bakuba munno ogenda kumutaasa. Yakwata omusajja abaali bakuba ttawa we wava ekintu n'agwa n'omusajja mu mwala w'abasajja abaali bakuba ttawa. Amasasi nga tebakyagatya, tebakyagawulira, ekintu kibambadde omusaayi nga tegukyabatiisa. Gwe Pawulo yagamba mu kitabo kino eky'Abakolinso ekisooka essuula ey'okubiri, Pawulo yagamba bw'ati be baakola ensobi tebaalikomeredde Yesu senga baalina amagezi. So Museveni ebintu bye bakola bya kisiru bo nga balowooza nti nno bibayamba tebamanyi nti batutwala mu destination. Kati abantu tebakyatya masasi, abantu tebakyatya abasirikale. Kati Museveni ozaako ki? Kubanga ekyobukookolo tekikyakola. Tugenda kwambala obukookolo tukubagane nammwe basajja mmwe. So wiiki bweto bwebadde mu kigambo kyonna kyetusomye wiiki namba. Kakati tugenda mu kigambo ky'olwaleero nga tusoma ku Uganda ne bannayuganda oba bannayuganda ne Uganda. Tugenda kusoma ku bwannannyini bwa Uganda. Katusabe.
Mukama waffe Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukobeza olunaku lwa Mukama. Tuli wano okusoma n'okuyiga mu kuva mu kigambo kye kitukuvu mukwano. Jangu okosomesa oyigirize batabani bone bawalabo. Ganye ekigambo kino Mukama kibe kiramu. Kiwe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu. Jangu oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate ne mu okubatasanira. In Jesus' name. Amen. Okusooka byonna ensi Uganda ali bwe muvuma akatwe naye vidiyo ewedde kati obabye enkofiira naye bannaye yanfukidde enkofiira kati ndi addicted akatwe konna kafaanana bulala ye omusajja mbadde n'omutwe gwange omulungi Uganda teriiwo mu nsobi. Bannayuganda tebaliiwo mu nsobi. Tuliwo mu kuteesa kwa Katonda ne mu kwagala kwa Katonda. Naye omubi Bayibuli egamba nti omubi ajja ekiro n'atandika okusiga eŋŋano embi mu ŋŋano ennungi. Era Bayibuli egamba nti waliwo omubi ajja n'abba ekigambo n'akibba n'agenda ng'abba ekigambo. Bayibuli egamba omuntu oyo n'atabala bibala. Waliwo omubi eyajja mu Uganda n'asigamu eŋŋano embi. Oba waliwo omubi eyajja mu Uganda n'abba ekigambo, emirandira ne gikala, ekigambo ne kitanywera. Wano Yesu yali annyonnyola omuntu ensigo eri eyagwa ku lwazi, emirandira gikala, ekimera ne kitamera. Okitegedde? Kati Museveni kino yakikola mu politics. Najja mu Uganda n'atandika emirandira gyaffe munda muffe eri Uganda ne bannayuganda n'atandika ne tubeera ku lwazi. Uganda nga tetugiwulira nga naffe tetuwulira. Kati yaawo n'ayagala ayitaawo asigemu ekiki ekirala. Mu linnya lya patriotism atuggyako ekyaffe ekyatuweebwa eky'obwebange. Sajja naye anfukidde omusajja bannange Mukama Katonda wange. So atuggyako ekyaffe eky'obwebange n'atuteekamu ekirala. Bwadda bondi yaffe n'obwakabaka bwaffe. Museveni yakutula bondi yaffe n'obwakabaka. Abalwenzululu tebawulira kabaka waabwe ne kabaka tabawulira. N'abalowoozesa nti owange tuve ku by'obwakabaka bino kubanga era talina kyajja tuyamba. Ne kabaka n'agamba owange nve ku bantu bano wano omusajja ajja kukunkuba jjeeke tebajja kunnyamba. Awo n'ateekawo ensigo enfu n'emera. Najja egundi najja mu Buganda n'asiga eŋŋano embi mu Buganda. Ne babakuba emiggo obwakabaka ne butayogera kigambo n'eki. Ne basomba abaana maama wa Buganda n'asirika n'atayogera kigambo n'eki. Kubanga nga naye ndowooza ali eyagamba bano abaana ebyobwakabaka baabivaako nja byogera ngenda ensigala enzekka. N'Abaganda ne bagamba yii kabaka waffe nga tayogera. Kabaka tatuwulira naffe tetumuwulira. Ekyo kikulyetingibwawo. Museveni obba kutula ku bwakabaka. N'akikola eggulu mu Bakyoli.
wabula akanda ku postinga olwaleero nsisinkanye Obwakabaka ne bachiefs bonna bazze ne bankyalirako twogedde bingi nnyo ebyokulaakulanya Acholi emirambo ne gikunkumuka ng'Obwakabaka bwa Acholi tebufuddeeyo Abacholi ne bafa okuggwaawo wakati awo n'asigawo eŋŋano embi bw'atyo abaakukutula ku kiri tutandike okwewulira nti tetuli bannayuganda tutandike okwewulira nti tetuli basoga by the way abasoga omutima gubabeere wamu Kyabazinga ali okke Kyabazinga ali fine Kyabazinga wali ali okke muyinza okulwawo okuddamu omulaba koliiso kuliiso mu busoga naye wali ali okke mukitegedde temuba na kutya kwonna Kyabazinga ali okke ebirala byonna ebyogerwa bipropaganda ebiriyo oyo omuva wala akola bipropaganda bingi ne Mutesi Kyabazinga ali okke gyali era buli kimu akigoberera era abatumidde naye Kyabazinga Museveni alina gwe yakubidde essimu nga mubuuza where is that boy where is that boy naye musajja gwe Museveni gwe ekintu ky'okunyooma bakabaka baffe oba yabadde akubira ani ng'amugamba where is that boy William Museveni wano wayita gundi kabaka w'ettolo no that boy n'ensirika kati okizeemu kuwe Busoga kiddemu ogwokusatu nedda kiddemu ogwokusatu ddamu nkoneko entiisa olabe wamma katuveeyo eyo neba nayo n'omusajja oba mukuba akabazzi ku mutwe njakuba omusajja ono akabazzi ku mutwe wamma nzizeeyo wali kino bakikola bakigenderedde ne bagenda nga batujjako bondi eri tutuuke tubeere nga tetuwulira Uganda nga ne Uganda tetuwulira kubanga munnayuganda onoonya Uganda weekugasiza mu bintu ebitambula mu ggwanga Uganda nga tolabawo ate ne Uganda gyeri naye enoonya wetugigasiza naye ebadde etuusa ekiseera nga tekyatuwulira nkikujjidde mu gundi zonna nkujjidde nkututeko mu Bwakabaka ne nkutwala bwe nti nkutwaleko ne mu kkanisa nti ekkanisa etuuka nebanga teyina makulu nga basomba abakristaayo ne babamalawo nti John Bosco Kibalama yali asabira wa Kakande nga y'omu ku bantu abasinga okuwaayo mu kyaki ya Kakande Kakande takolangako public statement kubuuza nti John Bosco Kibalama aliwo weewa ogenda okola okunoonyereza John Bosco Kibalama yali asabira wa Kakande ekkooti ne ziwambibwa abalamuzi ne batuuka okubanga abasiru tebalina magezi omulamuzi atuula bw'ati ng'alina kukola Museveni bye yamugambye n'asiba abaana ng'akirabira ddala nga munda omutima gwe gukulukuta amaziga awulira byakola bya kisiru naye kkooti tetuziwulira nazo tezituwulira kkooti za kisiru abalamuzi basiru okuviira ddala ku Winyiddolo okutuuka ku kkooti Kiraka asembayo mwenna nze yijja muli basiru temulina magezi kubanga baasala endalinga kiri kkooti tekyalina bondi nabagiddukanya kkooti eri byayo n'abalamuzi bali byabwe Obwakabaka buli bwabyo basubjects bali byabwe bajjajja mu Buganda bali byabwe n'abazzukulu bali byabwe ekyo kitandikira ddala ku ggwanga kigenda okutuuka eno nga bamaze kututwalako ggwanga kati ngenze ku Uganda ne bannayuganda abasajja bano batuuka ne bakola kipropaganda ne bakulaga nti n'okubeerawo ekigambo Uganda n'ensalo za Uganda byonna butaliimu byonna nteekateeka ya muntu
n'ekyokusooka tebyaliwo, Africa yali emu. N'ekyokusooka bwe baali nga bakola nga bademarcatinga babba ekitundu kya Rwanda. Nabuuza Gashumba yatero byogera, oba tewaaliwo nsalo otegeera otya nti babba ebitundu bya Rwanda? Kubanga bakulaga nti bafuba nnyo okulaga nti bwe byali tebinnaba kubeerawo byonna, Rwanda yo yayina ensalo. Naye bwe baatuuka okudemarcatinga ne babba ebitundu bya Rwanda ne babiwa Uganda. Bakulowoozesa nti okubeera ekigambo Uganda kivaawo ne kijjawo era ne kivaawo. Bakikukutuleko oleme kumanya Uganda kyeki. Kati nze olwaliro nzize kukugamba nti Uganda eri mu kuteesa kwa Katonda, ne bannayuganda bali mu kuteesa kwa Katonda. Y'ensonga lwaki bw'ogenda wali entungamu n'ebufumbira basalagana ne Rwanda, naye olufumbira si Lunyarwanda. Newankubadde lwagala okufaanagana lulina n'ebigambo ebifaanaganamu, naye abafumbira si Banyarwanda, oba abanyankole b'entungamu si Banyarwanda. Era buli lw'obagambako nti bannanga Abanyarwanda mututta nti babi waffe mumutwale, babi naye mumutwale wammwe. Maama lwe munaatutta mutumanyira wano, babi wammwe. Ntunga mu Rwanda nedda, ntunga mu Rwanda. Wamawulira kati bakikola bakigenderedde basooke banafuye ekigambo Uganda n'okubeerawo kwa Uganda, okirabe nga tekirina makulu, bo bakiyoolewo bakitwale. Era bafuba nnyo ebbanga lye bamaze okuva mu myaka gy'enkaaga, bafuba nnyo kuyoolawo kigambo Uganda bakitwale bakyeddize. Bakifubyeko nnyo kiyoolawo kitwala, naye omanyi lwaki tebannaba kitwala? Kubanga kiri mu kuteesa kwa Katonda. Origini yaakyo eri wa Katonda. Kati omunnayuganda ekintu ky'olina okusinga okulwanirira kye kigambo Uganda n'obwetengereze bwa Uganda. Waliwo njagala otandika okulaba ku firimu ezo ez'ebikomando, ez'entalo n'ezaki. Amerika ng'oyagala okugiteega awantu awalungi okugitogimalewo oba eggwawo eggwewo, gitege ku fulaga yaayo. Amerika nga babadde balina olutalo lwe bagenza okulwana, ng'oyagala obbatta obbamalawo, batege ku fulaga awali fulaga yaabwe. Oba bagisimbye Iraq, oba bagisimbye Somalia, oba bagisimbye Vietnam, tebalekayo fulaga yaabwe. Waakiri balekayo ab'amagye. Kubanga eyo fulaga etegeeza ggwanga. Balwana paka kwasembayo naye nga tebaleseeyo fulaga. Era firimu zaabwe ez'ebikomando zitera nnyo okutambulira ku fulaga yaabwe awo wanyuma nnyo awo waba ekikomando ku fulaga n'ambasada. Era juuzi olaba e Congo bayokezza embase zonna ey'Amerika yabadde protected. Yabadde protected embassy fulaga. Now munnayuganda okubeera omunnayuganda si nsobi, era kiri mu kuteesa kwa Katonda. Buli kintu ekiri ku nsi Katonda yakikola omulundi gumu n'aleka sisitimu ekintu ekyo nkyogera nnyo. Ebirala byonna ebisigadde byagwa mu sisitimu, naye Katonda ye yasooka okulaga sampo. Eri mu printing tugiyita ddame. Bakola ekintu bakiyita ddame. Simanyi bwe ngenda bibanyonnyola bannange. Bagiyita plate. Bakwata akantu kabanga x-ray, kabanga akabaati ka x-ray ako.
ne bateekamu ebiwandiiko byonna ebintu byonna byonna ebinawandiikibwa ne babikuba mu kantu ako ne pagination. Kati wabaayo omuntu eyakoze eddame nga afunya asobola okukwata oluguudo olupapula nga bw'olufunya nga wano nga bw'oba olulaba nga wano ku pagination nga wano namba emu ate ng'eddiriddwa 21 ng'ate eddiriddwa 6 oba eddiriddwa 42 ku 42 kuzeeko 80. Naye bw'oba tobitegedde nga toli mu printing tosobola bimanya. Naye bw'omala okubigatta akantu ako bw'okatwala ku cutting machine n'okasala n'osala eno n'eno ogenda okulaba nga ate page zeegobera kuva ku 1 2 3 4 5 paka ku 100. Naye ate nga wali bwe kaabadde nga bakafolodinga nga bakagezesa bwe bati olaba ng'ebitabuse naye ate biba bimaze okwearenjinga system bw'eba eweddeyo. Kati ebyo aba printing be babimanyi nga wakolako mu New Vision ku NASA Road nawa mumwe mumanyi ebyo. Eyo nvuddeyo kati nkomyewo wano. Katonda mu luberebere lw'okutondebwa kw'ensi ye yakola demarcations n'abantu baamu abatuulamu. Kati kyova olaba bo bano Abanyarwanda bajja ne basooka ne bakisomesa ne bakulaga ne bagamba mwe Abaganda mwava Cameroon. Mwava Cameroon. Abazungu be bateekawo ensalo. Ensalo tezaaliwo. Tekisoboka mukola mutya. Kati ebyabyogera naawe ne babinafuyiza ddala ne babinafuyiza ddala naye ate ne bajja ne bagamba bwe bati okufa n'obutanyagwa tuteekwa okufuna paasipooti ya Uganda. Tuteekwa okufuna endagamuntu. Lwaki mutuma paasipooti? Oba tebiina makulu lwaki mufiirawo ku katabo ka Uganda? Kati ekyo tebakikulaga. Kati banafuya kino mu maaso go ne bakinafuya. Bo ne bakitwala kuba bo baba bamanyi obuzito bwakyo. Kati wulira olubereberye nga Mukama akola endagaano ne Ibrahim nkulaga demarcation. Kati soke mu demarcation z'ensi. Olubereberye sura 15 nagisomesako wano episodes nga 3. Mukama yagamba Ibrahimu nga Ibrahimu amugambye Mukama yamugamba nze empeerayo nze ndiwo nze biki n'amugamba nedda onsuubiza bingi nga tompadde mwana atogamba simanyi mbunno omumanyi wanga tompadde mwana. Katonda n'amugamba kyekyo kyoyagala tie genda okole bwoti kwata endiga ey'emyaka 3 ente ya myaka 3 embuzi ya myaka 3 biki bikole bwoti genda oweeyo saddaaka nzije nkubulira ekiddako ku ky'omwana n'obongendo okukola. Naye mu sura eyo 15 jagenda obisome ne yeebaka n'akola atya ensega ne zijja ne zirya saddaaka eyo enjiri mugijjukidde. Naye bw'amaliriza byonna ebyo nga Mukama amubuulidde ajja n'amubuulira mu lunyiriro lw'18 n'amugamba bw'ati. Olubereberye 15:18 ku lunaku olwo Mukama n'alagaana ne Ibulayimu ng'ayogera nti ezzadde lyo ndiwadde ensi eno okuva ku mugga gw'e Misiri okutuuka ku mugga omunene omugga Fulaati. Katonda ayogera ne Ibulayimu mu kitabo ky'olubereberye nkuwadde ensi eno okuva ku mugga oguli ogw'e Misiri omunene okwambuka okugenda okutuuka ku mugga Fulaati. Demarcation. Katonda amaze okudimaketinga. Nakugamba waliwo lwe nabuulira enjiri nga nkugamba Katonda bwe yakola ebintu ebisooka ebirala byonna yabireka mu busobozi bwa muntu. Era bwe yali atestinga omuntu yamugamba bwati Katonda yali alina pulaani ennungi kubanga bwe yali atonda omuntu yagamba tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe n'amuteekamu embala ya Katonda n'amutonda mu kifaananyi kye ne connections n'aziteekawo wakati w'omuntu ne Katonda. Era bwe yali amugezesa yamugamba Adamu tuuma ebisolo ebyo byonna bituuma amannya. Katonda n'asirika. Yali ali mu kutestinga
Adamu ayina connection ne Katonda, okwagala kwa Katonda kuli mu Adamu. Adamu asobola okutegeera Katonda byayagala. Adamu n'akwata ebisolo byonna n'abituuma nga Katonda bwe yali ayagala. Adamu ente teyagiyita mbwa, ente yagiyita nte. Katonda nakkiriza nti ddala kyekyo, nange bwento bwe mbadde mbirowooza, n'akoonamu sitampu. N'amugamba kati yawulako ebyewaka n'ebyomu nsiko. Ng'okwagala kwa Katonda bwe kwali, Adamu n'akwata zebula n'agizzaayo mu nsiko. Gwe wali olabyeko ku zebula, bw'oba tulabangako ku zebula, genda ku mbulo g'empaka ali embalala, olabe bannange zebula bwenyirira. Zebula yali egwana kubeera waka. Adamu yagigamba gwe ddayo mu nsiko. N'akwata embizi n'agigamba jangu ewaka. Embizi enkyafu n'agigamba gwe jangu ewaka. Kasongo yeye bubali nangaye, n'amugamba gwe Kasongo jangu wano. N'agamba zebula ddayo nnyonjo ekiteetaagisa. Nga Katonda yali atestinga Adamu ne Katonda, enkolagana yaabwe, entegeera ya Adamu ne Katonda. Adamu n'abikola nga Mukama bwe yali ayagala. Katonda n'abikonamu sitampu n'agamba kyekyo. Kati tuzzeeyo ku demarcation. Katonda yadimaketinga ensi omulundi ogusooka, ebisigadde byonna ogundi omuntu abikole. Nga byonna nakugamba Katonda yatonda kedo, mu kedo n'ateekamu ensigo. Mu nsigo ya kedo n'ateekamu omuti. Naye ate mu muti gwa kedo ate n'ateekamu kedo. Buli lwolaba kikedo n'ogenda ku dduuka okugula kikedo, kikedo ekyo ky'oba oguze munda mu kyo mulimu omuti. Okimanyi ekyo? Kedo bw'omala okumulyako kedo, ekyo ekintu ky'osuula muti mulamba. Naye ate mu kintu ekyo mulimu omuti, mulimu n'ebikedo ebirala biyitirivu nnyo. Process eyo omuntu yagituukiriza. Era olumu ogituukiriza nga totegedde otya, kuba obwongo bwo tebuliimu kusimba. Gwe wagenze gula olidde biwedde. Bannange nammwe ebintu bino kati nammwe mumaze okulya ne mubireka wano.